Kaakati omuwala gwe mulaba oyo mu katambi hawusigaalo, naye ku bulogo kwatudde atega bakama b'eddagala, ayagala kuloga bba wa mukama we amweddize. Kwegamba ayagala omusajja ndowooza awonge abe nga takyalaba mukazi we nga ekigasa, ayagalemu ono awusigaalo. Era omulimu gw'okutega eddagala abadde agukwasizza maanyi, bakamukwata n'eddagala guno omulundi gwakubiri. Yasooka n'atega eddagala eryasooka n'alitega mu ggeeti. Kati bakama we bazuuka bamugamba genda oggulewo ggeeti twagala kugenda. Awusigaalo ono gwe mulaba yagaana okugenda okuggulawo ggeeti nga ye akimanyi nti we yateze eddagala lye bw'anaasooka ye n'ayitawo biyinza obutatambula bulungi, era yagaana. Bano bwe baamala okuyitawo bagenda okuzuula luvannyuma nnyo nga basangawo ebidagala ebyategeddwa. Naye mu kusooka tebasooka kukola ki? Kukinotisinga nti eddagala lino lyategeddwa awusigaalo waabwe. Bagenze okukebera mu ngoye ze, basanzeemu endagiriro, basanzeemu ebidagala, basanzeemu yirizi. Kati muli ne weebuuza, omuwala ono gw'oba waleeta okuva yonna gye wamugja, kiki ekiba kikulogesa bakama abo? Kati ye ono awusigaalo okusinziira ku ye ayagala kuloga bba wa mukama we afuuke wuwe. Kwegamba aloge omusajja abe nga takyalaba mukazi we nga mukyala we, aganzeemu awusigaalo. Ate ekyo bawusigaalo abasinga bakikola. Olaba musajja kubanga buli kaseera alina awusigaalo, omusajja takyakubalamu kantu konna, kumbe awusigaalo yamuwunzawunza dda. Ne neewuunya abantu, omuntu n'akuwa omulimu, akuliisa, akusasula, akusuza, ate n'omuddako omulogo omusiraanye. Kati sente z'abagenda okusasula olwaba agenda kuziggyawa? Omuntu nga tosobola awusigaalo mubeesonyiwe. Ba awusigaalo bagenda kubakuumya. Eyo nze mbabuulira, mulimu awusigaalo gw'ofuna n'omwefunira. Kati njagala otunulira omwana ono omuto, omwana omuto, omuwala omuto, naye mu kutambula n'amadagala ne mu masabo kwatudde. Asinga n'abantu abakulu okuba nti amanyi ebintu by'okuloga. Awusigaalo yamwereetera ewaka oba yamuggyawa, naye ate mu kubaloga omulimu agukwasizza maanyi. Njagala nkutuuseko akatambi kano okeewulireko nga awusigaalo bamusanze n'eddogo ng'aloga bakama be. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Teba ku TikTok teba kugwamu. Oyo gwe mulaba oyo namusanga n'eddagala eryasooka nga muleeta wano, nindimuggyako nengenda nendisuulayo nemusonyiwa. Kakati okuntega eddagala nze ndi wakika kyo okulitega famire otumanyi nti ffe twasiraanya abeewammwe famire yonna otuteekeko obuzibu nakugambye ogenda oggula egeeti kumbe ogw'omaze otega eddagala lyo naye ogenda kubonaabona obulamu bwo bwonna. Era mama peshe ngenda namuweereza taddamu kutega abantu wonna akuleke mu kyalo. Abaana abato obulogo olowooza gwe bino ffe tubifunye bufunyi. Era bambi abakyala temuddamu kunenya baami kubanga bambi musanga oluusi nga beekakaatise ku bakozi, tebaba bokka. Abaana bajja n'amadagala, babatega amadagala. Era oyo gwe mulaba tuli mufulumya kati twamusanga n'eddagala erisooka kati yeteeze n'omulema geddagulewo geeti n'agaana olwo ye amaze okutega ekintu kye. Nengenda mpitawo mu kukomawo omwami amaze oyitawo, ffenna tumaze oyitawo nga famire okulizingulwanga ddagala ng'ate ogwo omulundi gwakubiri. Era bambi basajja batwadde mugamba nti no baba naye bambi oluusi tebaba bokka. Jesus Christ, katunuulire nga bwe katunula. Kamanyi kimu bya bulogo, okasaasidde okaleese waka tekamanyi kukola, okasasula ko kazze n'ekyokulwanyisa kimu bulogo. Ate balina ndowooza ababaleetera kubanga omwana omufuukuza ng'ayingira n'okakebera temukagwamu keeko, temukagwamu kajjudde bulogo bwereere n'okakebera kitegeeza bwe tubaleka ewaka balina ababaleetera amalagala ne bajja nago. Naye ffe munnange otusanze tulaba ffe tuli ba Yesu.
tuli ba Yesu, nothing you can do, nothing. Era kati nze muli neewuunya abawala nga bano abato okweteeka mu bintu by'okuloga. Oba ani yagamba abaana bano nti osobola okuloga omusajja n'afuuka wuwo? Kale kituufu osobola okumuwunza naye tosobola kumufuula wuwo. Kati ono ye yajja ne missioni ng'atuuse mu maka gano yafunamu ndowooza ekirowoozo ekyegomba bba wa boosi we, n'atandika okutega amadagala asobole omusajja bw'alibuuka asobole okumuwunzawunza awusigala afuuke muganzi mu maka gano, ng'obuganzi obwo bwe yeetaaga ayagala obuganzi bwa mukyala mu maka, ye afuuke ennankulu mu maka. Kwegamba boosi w'omukazi gwe yasanga mu maka bamugobe bamulivule ye awusigaalo akole ki? Adde mu kifo kya mukama we. Ono omuwala gwe mulaba. Kyokka ekisinga okuluma nti abaana banene abeeteeka mu bintu by'obulogo baba baana bato. Kati mazima ddala njagala otunuulira omwana ng'ono ow'obuwala ali mu myaka nga 23, 24, naye okuba nga amanyi eddagala eriroga kino na kino na kiri ne weewuunya. Baakuleeta kukola ate otandise kuloga, baakuleeta kukola otandise kwagala kweddiza bba wa mukama wo. Kwegamba ovudde ku mulimu ogwakuleeta otandise okusala layini. Bye bino ebittisa bano abaana ab'obuwala. Ne bamukola ekintu n'agamba nti naye ng'ensobi abamu be bazireeta baawusigala omuganda wange balina emize. Era omuntu aliyo nga tolina mutima mugumu weesonyiwe ba awusigaalo, mwesonyiwe abakozi, mweesonyiwe. Mukuze ku baana abamu mwe mubayigiriza emirimu gy'ewaka. Naye abantu mwesibye nnyo mu ba awusigaalo, temwakula nabo, temubamanyi. Awusigaalo tebagenda kubalumirirwa nga we mulowooza. N'abaana b'omulekera asobola n'okukeera ku makya n'atabawa mmere, naye nga gwe buli kimu okirekawo. Okitegeera, ofuba okulaba ng'omusanyusa, omugulidde ekkagoye, bw'oba oli wa kugula ki naye ofuba okulaba ng'omugulira, omusanyusa asobole okukola emirimu gyo bulungi. Naye omuntu gw'osanyusa ozannya n'okuzannya, ojja kufuna awusigaalo nga wamputtu. Ate ebiseera ebisinga kankubuli bano abaana ab'obuwala babajja mu kyalo, ate abawala b'omu byala basinga obungi nga gyakulidde bintu bitono nnyo by'abatamanyi, naddala ebyekuusa ku kuloga, ebyekuusa ku ddogo, ebyekuusa ku by'okweganga, baba babitegeera ebisooka n'ebisembayo. Katono gwe mulaba ayagala kweddiza bba wa boosi we. Kwegamba ayagala eddagala ly'atega likwate omusajja awunge. Kwegamba omusajja tandika okuyisa ndowooza mu mukazi w'amaaso. Manyi abasajja abaloge kye batandikirawo okukola kwe kutandika okuvvoola bakazi baabwe. Kwegamba omukazi amaka gabadde gakwatagana obulungi ne gatandika okugyamu obutabanguko. Mwe mulaba abantu okutabuka, mweraba kutabuka, bujjukira mwali muli bulungi nga mussa kimu. Mweraba kutabuka temumanyi kibatabula, mweraba kuyomba temumanyi kibayombye, mweraba gwekyawo buli omu n'awulira ng'akyaye munne temumanyi kibeekyaya, kyokka nga mubadde mukwatagana. Kumbe nattabula aseesaamu ali wali, buli waagira bw'ati ng'alyoka mwe mulyoka mukyankalana, buli we mubuuka eddagala eryo waaba yaliteeka nga mwe mulyoka mukyankalana. Ye ng'eno afuna obuganze w'omusajja, bamulabanga maama w'omu maka. Ogenda okulaba yatandise n'okukola ebimu ku ebyo ebintu gw'omukyala bye wandibadde okola mu maka. Atandise okwala obuliri, atandise okuteerayo bbaawo amazzi, atandise okukola buli kimu eky'omu kisenge. Kwegamba omusajja nga gw'alabanga omuntu, gw'omukyala w'omu maka n'atandika okulabanga ekitagasa. Kumbe omusajja ali ku maanyi ga ddogo, ali ku maanyi ga ddagala, nga ge gaaliko gaatuddeko. So bawusigalo bano baakwegendereza, nze mbabuulira baakwegendereza nga bw'okiwulira. Nze nkubuulira, era mufube nnyo okulaba nga bwe muba muzadde ku baana ab'obuwala mubatendeka emirimu. Omanye nti bw'oba ovudde ewaka nga olina omwana wo gw'olesseewo asobola okuyambako ko emirimu n'okulabirira banne. Naye abantu muli eyo temwagala baana bammwe kola,
temwagala kooya abaana bammwe bambejja kwegamba ne mwagala mugende munaawuuze ba awusigaalo mu byalo ate ne mutandika okubeevuma nze omusango ngubasalira abamu omutuusa baawusigaalo ne mutandika okubayisa nga bwe mwagala mulimu ba awusigaalo abajja emize ng'emize kwegamba bafunye mifune nga yajja mulungi wabula n'afuna obusungu okusinziira ku mbeera boosi w'omukyala gy'amuteekako era olaba nti obukuubagano obusinga obungi bubeera wakati wa awusigalo na mukyala tosobola kusanga mwami mwono sikando abeera mukazi wegamba abakazi bano balina engeri gye beetwalatwalamu ne ba awusigalo bano sikitegeera lwaki naye ekintu ekyo bwe kityo bwe kiri so byebyo ebiri ku sayidi eyo akyayagala awusigalo weesibe 3 2 tezimala si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mwebale kuba nti ate mu followinga saako n'okuba nti ate mu subscribing abeekumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala subscribing nga tonaba kuba nti ate otwegattako so okuba nti tutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.